Ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'E11 lwe lwali olunaku olusembayo era olukiiko lwa KCCA okuyisa embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2025-2026 kyokka kino tekyasoboka. Kino kyava kukandaalirira okuva ku lukiiko lw'okuntikko olukulemberwa Lord Meeya erese oba SEC okutegeeza nga bwe lwali lukyetegereza embalirira eno. Kyokka mu lukiiko olutudde olwaleero kitegeerekese ng'embalirira eno bwe yayisibwa gye buvuddeko era nga kyakolebwa Baminisita ba Kampala. Waliwo budget kati gye twawaddeyo eyagenze gye twali tuteesezza twagiwa minisita n'agitambuza era tusaba yonna ejja kubanga egenda mu mitendera egisigaddeyo. Embeera eno erese abamu ku bakiise mu lukiiko luno nga ssibasanyufu. Kife nga kkanso obulamu bwaffe bwonna twali tubutaddeyo okulaba nga budget eyeyisibwa era twali tugirinze nnyo n'amaanyi. Tetugenda kuggwamu maanyi kubanga okusinziira amabaluwa agafulumafuluma awo mwenna mwagala bagalaga nti SEC ekwasaganya ne minisita basobole okusubmitinga budget nga temulimu input ya kkanso ate nga kkanso nga temulimu birowoozo bya kkanso ate nga kkanso essiga ekkulu eriteekeddwa okuyisa budget. Kyennaku nti budget yayise nga tetutegedde bwefaanana. Batulonda okuleeta ebintu ebizibu by'abantu okubijja gye tukiikirira nakawa okubireeta wano. Essaawa eno bw'ombuuza ebya budget simanyi kirimu, simanyi kigenda kuddiramu, simanyi gye baatutte baabijjeewa. Rusa agamba nti embalirira KCCA ey'omwaka ogujja yakusanyisira ku by'enguudo naddala ezo eziri mu mbeera embi. Kasasiro erina okukimibwa, amalwaliro galina okukola, amasomero galina okukola, enguudo zirina okukolebwako, obutale bulina okukola. Twagala ebizimbe bibeere nga buli kizimbe kyonna bakyekebejja, pamiti zigabibwa mu budde, tukebera petrol station bwe bazitadde, ani akkirizibwa okukola n'atakkirizibwa, enforcement, ebintu bingi bye tulina okukola. Ebyo nga bikyali awo bakkansala batuula ku kakiiko Lord Meeya akakulembera nabo bamaze entuula za mirundi 3 nga tebalabikako, ekiwaliriza sipiika w'olukiiko lwa KCCA Zahara Luyirika okusindika ensonga yaabwe mu kakiiko akakwasa empisa. Abakulembeze baffe naffe batuliddemu olukwe aba City Executive Committee. Eno item ku agenda yafuluma kati guno omulundi gwakubiri nga tubasaba nti board ya expiring bannange muleete ba members abapya. Tusuubidde nti n'olwaleero bandizze kuba order paper eriko ensonga nnyingi nnyo ze balina okuaddressinga naye tebasobodde. Nga twagala okulaba baganda baffe ennaku enkulu ekibuga kyaffe tugenda kikola tetwagala ekibuga kiriire mu nnaku nkulu mu kasasiro naye balemereddwa okujja ne tusazeewo nga kkanso tubatwale mu disciplinary committee yaffe gye twalonda. Bino byonna nga tebinnabaawo wabaddewo okusika omuguwa ku kya kkansala omupya Yasin Omar eyazza mu kifo kya kkansala Ivan Wafula abadde akiikirira abantu b'e Makindye. Yasin Omar ono yabadde ssentebe wa LC1 Buziga nga bakkansala beewuunya lwaki ono alina ebifo bibiri. Bw'ogenda mu section ya 27 Law Government Act ekugamba nti bw'oba obadde chairman wa LC n'olinyisibwa n'ogenda ate waggulu ekifo kiri oyino kita kyemubuuzizza nti alina obukakafu ekifo kiri yakitadde kubanga oguba mu lugube. I withdraw my statement and apologize to the... Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.